Live and direct yonna gy'osinzidde okubeera ng'oli ku Kookie Promotions nkwaniriza yenna gye musinzidde okubeera nga musubscribinga bukubire ne mulabika nti mugoberera ensonga olunaku olwaleero bukubirire nga w'omanyi ensonga ekyakutte wansi ne waggulu eya omugenzi Sobbi. Tusazeewo ne tugamba katulinnye kantindiggwa tusibidde makindye era nga olunaku lwali tugenda kuba twongera okuwayaamu okunnyonnyoka ensonga eno ey'okugendako omugenzi Sobbi wamu n'omukulembeze ng'omwogezi w'ekibiina omugenzi kyabadde atwala ekibiina kyabwe. Kasooka tweyanjulire tulabike nti tugenda tumeteme ensonga eno. Nkwanyiriza nnyo omukulu, sooka weyanjulire omuntu akulaba tugende mu maaso. Manya n'eddoboozi nze Sebulime Emmanuel nga mbadde nkolanga Spokesperson mu kibiina ekya Sobbi. Waliwo ttiimu Yoweri ne wabeerawo ne Renewable Youth. So mabegako awo kale katono mu nga tukyalina omugenzi twali tufunyemu obutakkaanya obutonotono mu ttiimu Yoweri ne Renewable Youth. So ne tutwala ne tukisortinga out emabega, so ne tusigala nga ndi mwogezi okusinziira nti nayina ekibiina kirala naye kirala, so ne tubaawo bye twakkaanya ne tukkiriziganya n'amateeka ge twatambulirako. So nesigala Spokesperson the same time omuyambi we ku nsonga ezimu n'endala, the same time bingi bye mbadde nkola ne okubeera campaign manager, okusinga nti mbadde nkutte nnyo bwa campaign manager ng'ajja kuba Lord Mayor. Ebibiina bino nga biri bibiri obadde oyogerera kiriwa mu byonna? Mu byonna ekyange kiri mbadde director waakyo, then wano ekyono nga nkolanga Spokesperson the same time n'emirimu emirala gyali yannyongerako. Kati kino kyoyogerera ekya Sobbi kyabadde akulembera kye bayita batya njeno? Kye bayita ttiimu Yoweri, then at the same time abadde akikoze stroke eno program gy'abadde atandise okulwanirira abantu bazza ku mataka n'okubateekako bye baba basengudde. So kati byonna nga mbikwasaganyiza wamu naye okusinga mbadde nnyo focus ku ttiimu Yoweri than ne okwogeranga Lord Mayor to be n'ebintu ebisigadde byonna n'ebikwatagana ku security okusingira ddala okumuwabula n'okumulungamya n'ebintu ebirala byonna kwa buli kyadde alina osooka okola adde alina sooka kunneebuzaako before doing it. Katsooke tulutandikire ku ntono. Diwo okukwatagana ne Sobbi gwe ng'omuntu okulabika nti mutuuka ku leero kye mubadde? Natandika okukwatagana ne Sobbi nga nina koosi gye nva okusoma e Tanzania, Abamerika gye bali bateekamu ssente eya human rights eddembe ly'obuntu. So ebiseera ebyo nakwatagana eyo nasangira olutalo lwa Kayihura olwali lukutte wansi ne waggulu ne ISO biseera ebyo ne Minister of Security. So we naluyingiramu nga tugezaako okuba nga tukola rehabilitate eri abaana bano okubakomyawo. So mu kudda n'ensanga nga poliisi anteerya enguzi ng'enguzi gy'erya kwegamba etyobola eddembe ly'obuntu ate n'okujigiriza abaana bano ng'erina engeri gye bakolamu. So awaliwo olutalo lwali olw'amaanyi ennyo balyoke bamukwate ne Fiiki ne Twaha. So Fiiki yafaana okufa ebiseera ebyo emabega ku mwaka baguwedde alina ekirimba ekyamukuba n'alwala n'afa newakyaliwo kati Twaha. Then awo tatange okukwataganira nnyo base 1 base 2 ekyengera naye nga basically nali nvumirira ekintu ky'okutyobola eddembe ly'obuntu. Era ayo nali nkwatagana nabo mwalimu Lukyamuzi gwe bayita John Mary, mwalimu Sobbi, mwalimu bangi benzijukira awo abasinga bonna bakyali balamu n'abamagye bonna be twali nabo mu mukadde ako naye nga nvumirira ekyokutyobola eddembe ly'obuntu because ebiseera ebyo nti ekyali kitukubisa oli kutyobola ddembe ly'abuntu, waserikale befudde kirala tebakyatambulira ku ddembe ly'obuntu. So nenzijja no ne mbagamba wo tuba tukolagana ayi sagala kintu kityobola ddembe ly'abuntu. So ne tujja nga tutambula n'okutambulira ddala ne mugamba Sobbi osobola kino osobola kivaamu n'ebyo byokujja be naalyoka alangiye ne mugamba if you kugamba omuntu weyeetondera ensi oba yes bajja kusekera bajja kwogera ne kijja kuva ku mutima then okomewo eri abantu. Kati awo kijja kuba kikwanguyira nnyo nga Yesu wadde bajja kuba bakugenda kigenda kwanguyira nnyo weewuke nga buli kyoyagala olaba kitambulanga we kiri. That's why yavaayo okwetondera eri abantu. Ka vidiyo yako naliwo naye kiri kyali kike nga yalina okwetondera eri abantu. So teyayogera nti gavumenti yemutumye ng'abalala baali bakirowooza yakwata banne n'abagaba bameni esaa tulokoke no tokakiddwa tebakuwadde ssente gwe yatula ku lulwo nti kino na kino bakubanga abantu abamu bo bafa googera naye tebafa kubuuza naye kuba kino yakikoze bw'ati kuba kikyaze bw'ati. So okwatula akomewo eri abantu buli kimu akitambuza empola n'emirimu emikyafu agende ng'agireka. Yesu wadde omulimu gw'ettaka gubanga ogw'obutemu oba ogwaki naye at least akasente ako kafunye mu makooma ki
matuufu at the same time oba okkanyiza n'ennannyini lyo n'okkolera kubanga namugamba buli onookolera omuntu omutuufu ow'amazima ne Katonda ajja kubeera mu ntalo zo akuyambeko ekyo ky'olwanirira kigguke so si ly'ettaka lyokka erisoose waliwo ettaka lye twali tukozeeko wano Ekigo walimanyi nnyo okwali faamu ey'amaanyi nnyo eno Ekigo nga ogenda oba izito bakanaaba oba ateva ly'amaanyi nnyo lye twali tusookeddekokko then n'amalala gazzaakula kuba basically nteze mbadde nnyo so tight and maximum kutegeka campaign ze kubanga tubadde nnina okutegeka abadde mu January agenda kutandika kusoma omwaka ogujja abadde addayo okusomera alina kosi z'abadde agenda okukola nga byendiko okutegeka empapula bufaanani bingi nnyo kubanga mbadde byabadde batusaba okusobola okukolofayinga ku bwa Lord Mayor nga tutandikidde ku ddala ku ntono njagala okumanya ebbanga lye mubadde mu buweereza okuva mu transition okulangirira nti alokose avudde mu mbeera ziri ez'okulabika nti akuba empoola atwala mubadde mumaze ebbanga ki nga musavinga issues z'ettaka issues z'ettaka yali yazitandikako dda naye nze basically okubanga zo issues z'ettaka bwe biseera lwe byavaawo n'avaayo ku kizinga lw'Amayuba then namugamba akomawo then okomawo sooka owummulemu emyezi era n'abeera waka nga tatambula nga wajjako mu tawuni katono waddayo nanga naye obwavu bunnuma nemugamba tulina kunoonya kyokola todda mu makubo makyamu because iso ekusanze oli musajja mukulu ng'olina bye weekoledde seekongeddeko bwongezi so oba ovuddeyo era lwana tunoonye ky'oba okola okudda mu bikola bimenya amateeka that's why abadde nnyo musaale era ebiseera ebyo waliwo baamukwatako n'ewakiso nga yakava mu byegundi ne bamukwatirayoko ne bamusiba ebyo nga bagamba biki oluvannyuma ate ne bamutanga bategedde amazima so mwabadde atandise okutambulira nga gwayagala okufuula omulimu n'okufuna office the same time nga tukola n'ekintu ekyo bwa Lord Mayor okufunira avuuka bannaffe emirimu emirala batalina yazezo ensonga bwe zibadde okay kati njagala okumanya okutwaliza wamu mu mbeera gye mubadde mukwataganamu ebintu mubadde mubikwasabaganya butya kubanga emirimu gye mukola mingi eno mukuuma eno mubadde mutegeka kujja mu campaign kwegamba lwoluyo gwe ng'omuntu owawo obadde osinga olabika nti oteeka focus essaawa zino waafiiridde essaawa zino focus yange badde nnyo ku bwa Lord Mayor ku bwa Lord Mayor no kusinzira ebirala kale emabega kaawo lwakuba mulimu ebintu ebyembasaala tuddemu okuzuukusanga birimu security nnyo details waliwo emabega kaawo ekintu programu yajjawoko eya gavumenti ngerimu ssente nnyingi so twafunako ne ku threats ne batukanga tugamba tukiveemu emabegako kaawo ebbugumu ne liba lingi nnyo ne bamuteekako embiranye ng'era baagala kumuta kubanga emu yali yakumukubira masasi mu bivvulu ebimu era waliwo omukuma nnamawulire ennyo yavaayo n'ankubira essimu n'aŋŋamba Sobbi mugambe tagenda na wano wagenda mugenda muziika era oyo munnamawulire we yatukubira Sobbi ne mukubira n'aŋŋamba kituufu waliwo n'omulala akiŋŋambye nguyo wakikugambye namugamba togenda Sobbi n'agamba sitagenda tetujja kumanya tugende tukakase the same time ne tuddira akazanyo tuddira essimu ya Sobbi ne tubako gwe tugiwa neevuga olugendo ng'egenda walala naye nga Sobbi ali wano era ne bagigoberera ne tubalaba so okumugamba kirabika ziri ssente ziri mu biliyoni 8 ze zireese obuki embererezi ne tulumba omuntu oyo gwe twaluma ntumugaa ekintu tukivuddemu ne programu tugikulekedde twali buzibu tontabaala sikutabaala tutadde ekintu kyo tambuza bulungi ekintu kyo era oyo n'atwesonyiwa ne biviiraawo so ne tumanya nti President Museveni abantu abasina tebaagala mumukolera nti kumuyamba kuvunula ggwanga ditereeza nga ye waagala okukolera abavubuka baba baagala funa mufunyi kyakulya so omuntu yenna agezaako okujja ng'oyagala kubuusa president obeera enemy waba abantu the same time netuddamu ne tufuna instance endala ejja batandika otuthreateninga byava ku mukono lwabadde mukono kweyagirira ennyo ebikyasaawo era nsuubira mu ndowooza zange biyinza okuba byavudde mukono bye byamulumbye gyakola ki gyali kubanga ab'emukono yanunula acres eziwera nazzaako abakadde ababaddeko sijja gamba nti abadde mutuukirivu ku kinnaakyo kuba buli muntu omulaba tugoberedde nnyo amawulire okuva bukyanga afa buli omu ayogera bibye ono avaayo n'akola kano kapositi ono n'akola kano so buli omu ayogera kyasanze neffe ne tuba netugamba kitsoke weewaawo akoze bye yakola ffe tujja tambulira ku ngombe egamba nti yeetondera abantu naye tajja kugenda nti yeetondera nnyumba ku nnyumba ate ekyokubiri kyenzijukiriza bannayuganda kyenjagala tubeere open because nzijukirako omu Kayihura former IGP we yalagira ne bakwata Sobbi Kyengera that was Kyengera sijjukira bulungi samwe yawe Kyengera ku base awo naye kyemmanga mu garden emu bwe baamukwata ono omwogezi ono gwe bayita Luko Wesigire kwanga bosi we yali agenze kusoma yaliwo n'alagira tuguddewo kye bayita general open file Uganda yonna n'enanga by that time yali enanga yali ani yaliko naye n'alangirira nga ziri open naye tiri mu Uganda n'omu yavaayo kujja agamba nti waayo
Sobbi yanzitira omuntu bwati ne bwati Sobbi yanzira omuntu bwati era twakakana avuddeyo then mu kuvaayo ye mwennyini najja nga atambula kumpi n'agamba omuntu yenna namuttira omuntu ng'olina obukakafu olwaddembe okumpaabira ku poliisi yonna oba wa ne bakola ki ne banvunaana teri yavaayo mukadde ako yesu abamu bajja kigamba twandivuddeyo naye twali tutya no teyali waggulu w'amateeka teyali abaavu yali asobola ovunaanibwa ng'abakulu bonna abalayi bazze bavunaanibwa mu ggwanga embeera zino enkola gye mubadde mukolamu okununula amataka g'abantu n'ogakuuma mubadde mukikola mutya mubadde mukikola nga mmwe nga bakinnoomu ekitongole oba mubadde mukwasaganyiza wamu ne poliisi oba abakwasi b'amateeka ebintu by'ettaka komanda 001 yasinga obimanya kwa sibadde nnyo solegitic mu bintu by'ettaka naye what I know ku nsonga ku ttaka kala nga 2-3 ge nali ntambuliddeko nga bagakola wagenda okusanga nga poliisi ante enkyamu ng'ate ekolagana n'oli agoba abantu ku mataka ffe kye tubadde tutakkirizigana that's why nti walabako alina akatambi akamu akasaasaanye ng'agugulana ne RDC nga kuliko n'omusirikale omu nti omugagga akozesa eri force kanaffe twatuuka ne tugamba tulina okuzimba ekibiina oba okuzimba humanity nti ntoli newakoonako ye yeekoonako n'agwa nti waayi tuyite mu mateeka tufune ebitongole bisobola otuwuliriza nga tubiraga omuntu nti onewate bwati ngera tulina ebitongole bitandise okolagana nabyo nga kinnoomu nga tubigamba awo munoonyereza nawano musobola otuyambako ne mukakasa nti omuntu ono bye bakyamu era ng'ebitongole bitandise okolagana nga bitandise okolana ne kye tugezaako okukola ng'era sometimes bituwa backup oba okutuyamba okutukwasaganyizaako poliisi z'omu bitundu ebyo ne ba RDC the same time obutakozesa maanyi lisukkiridde kyolaffe tubadde tugenda tetukozesa nnyo eryanyi eryo nti ono likozesa ojja kumalako abatuuze b'oku ttaka eryo emirembe tubadde tutambula smooth mpola abantu abasinga bali against engeri gye mwetwalamu amannya engeri gye mugasengekamu mukakasa mutya nti omuntu ali eyo nti mmwe services zammwe zibadde tezirina muntu yenna gwe mukosa okay services zibadde tezirina muntu gwe zikozesa sikiwa nti waliwo omuntu yenna ayinza okuvaayo okuva lwe bakwata Sobbi ewa Kisonga avudde erw'amabiba ku ttaka eryo lye yasookerako mpaka okutuuka wano najja n'alumiriza nti ku ttaka ly'emukono oba ery'ewa Kiso oba ery'egindi bwe riti Sobbi yavaawo atutemyetemye n'atutta oyo waba gy'ali siriddamu kwogera kintu kyonna nja kusirikira n'amawulire n'ankubira essimu siyogera because okuva awo mpaka okutuuka waafiiridde mbadde mufollowinga nnyo nga muwaza ekikolwa ekimenya amateeka obutayonoona image yaffe nga tugenda mu 2026 olwa Lord Mayor kintu kyambadde nsinga okutangira nga n'omwenge gwennyini yaguvaako because abadde atuuka ekiseera nga newandaba wali amwana akasajja kako kaze nga atandise kumpita akasajja abeera musirikale ng'azikiza mangu akayaga n'akagira n'akazikiza so lwaki nga ngezaako mulaga it's time you come back esikwagalayo because tojja kubeera mu conference otudde ate oyogera ate the same time kayaga ng'atandise ngera newakalaba nga kala nziruka na buddusi olumu nangamba ngende eno Sobbi togenda kankusookeyo nemmanya jangu kino radio zabadde tugendako n'amativi agasengera interview badde baziraba nze musookawo nga tannaba kutuuka okakasa nti sekyuyitayo ennungi newalaga walungi ne be tugendako birungi obulamu bwe because si bonna nti wadde batambulira kumu naye ffe tumanyi obulabe bubadde buyinza okuva dani ate bannayuganda bo boogera so kyana statement emu gye nayagaddeko Bobi Wine gye yabadde akoze yasoose ku tweet alina tweet ye nga Sobbi yakafe yasoose yabadde ennungi neŋŋamba okay kibaawo kubanga era ne Sobbi mu ntandikwa tulina ye twali tutudde nga tukuba olwayi naŋŋamba mwana nakinayala okugamba kinnuma kiri ku mutima kaba kikolenga eddaame lyange nemugaa kulwaki agenda kufa ekyo kyaliwo mu mwezi gw'okusatu awo mu gw'okuna omabegako nemugamba wanangamba ngamba ekikuluma kyoyagala nkugambira omuntu yenna singa onsooka okufa nange nkugambe nemugamba waayo sijja byogera biveko naawe akati nga tuli awo twali tulina mukulya by the that was twali mu lago wano mulago ku roundabout nga yeboleze moloke ne kyengulu ye mulage eno ku mochale ne wano yeboleze moloke alwayo batunde enkoko wano waliwo obukirabo buli nnyo ku makuba awo twali tutudde Mulago Business Center yes because by that time twali tuva ku interview ya NBS oba yali ya Natalia oba yali ya Zambali sijukira bulungi naye tulina gye twali tuvaako bakule ya Balaam ku radio 4 tulina emukoza twali tuvaako nembi blasting ne mugoba nangamba nanga mwana nze nkubuli amazima sigendangako Bobi Wine gyakola ki gye yali eyo gye baŋŋamba ekaseese kyekintu ekinnuma naye omuniga bibaawo mwana obaleka aye newe tubireke ante gwe nga toŋŋamba ekyoyagala nemugaa ekyange jja kikugamba ne tukomaawo so
mulimu ebintu nga ne bimuluma ebadde bimuluma nenga talina ng'ejanza matizamba ne Uganda ne bakola ki ne bakikkiriza kye nagambye nti bwetukomawo for example ku mugenzi Amin nti ayina ebibi bye yakola naye ayina ebirungi bye yazimba ku ggwanga nti lwaki ŋŋamba ekyo mmwe temusobola kumanya naye oyina ebintu byo oyina kompyuta zewaka oyina amativi oyina radio oyina buli kimu byonna biri seefu naye waliwo bye twakolanga oba bye yakolanga okuyamba gwe okukakasa nti mwanayinki webaka bulungi mu nnyumba nga tofunye buzibu kyekyo kulaki mpakanya minisita kyeyavuddeyo n'agamba mbu Sobbi tebamumanyi nga mukozi waki wa gavumenti. Yes. Amanyi bwe batula mu comfort office zaabwe ezo zirimu zi SC mamotoka mayumba tebamanya ifu mukuuma nga ali mu mmoloka ye atambula nze simukuuma na Munddu naye nina kyensobola omukuumisa n'aba bulungi eno gavumenti zonna mu nsi yonna tezitambulira ku bantu bo kye balowooza zitambulira ku kye bamanyi security etambulira mu lugambo olugambo lwe lugibeezaawo lwaki lugibeezaawo sobola ogamba ali ogunne gundi bagenda muttira wano naye ne baba tebamusse ye beemaze okupiikinga in case of anything wabaawo kyegamba wali twafunako info bweti naye omwana yatugamba tutemu ku makubo gano that's why kyeyabagamba ekyakagezi nti plan zaava mu kkomera abapiikinga baapiikinga abataapiikinga tebaapiikinga naye abataapiikinga ekyabaganda ebiseera ebisinga kyalimu bias oyo muyaga ayogera atya naye abaddamu they can go back ne baddamu ne bazuula era ne banoonyereza so kakikyengezaako gamba eggwanga lino nti ebintu ebimu tubikwatanga ebyolubalaato oba ebyolusaagiriro naye nga bibeera bituufu naye olwokubanga ebintu byano TikTok oba jokes abantu zisusse kati n'ekintu ekiri reality bakirabanga ekitasoboka ne bakinyooma kakimala kwapendekano omusajja yatugamba bannange nga kawedde modda so kati that's the challenge tweyongedde okusanga mu ggwanga lino engeri abantu gye boogeramu nti apoliisi yabeeganye ate mwenga mumanyi badde munyina engeri gye mukwataganamu ne poliisi enkolagana yammwe badde mu buwandiike oba badde yabigamba tewaliyo yavuddeyo n'agamba tukolagana ne poliisi wabula yabagamba ye takyagala kukolagana na poliisi nti ante baavayo balokoke gye bali ante yesigadde batuma mu bumenyi bw'amateeka okufuna ekyokulya nabo nga bafunako ekimu eky'ekkumi Sobbi waafiiridde oba ekitongole kyasembyeyo kubanga akolaganamu oba kye yasinga okukolagana ennyo that was ISO nonti poliisi poliisi just wali yali agamba yekutte ebendera y'obumenyi bwaki bw'amateeka mu biseera by'emabega wali wabula si poliisi nti tubadde tukolagana nayo so era ntuusa n'okunyolwa ISO tevuddeyo wadde na kintu kimu oba wadde kasawo ka sukaali oba wadde kasawo ka kawunga oba wadde ekikumi okuwa abaana ba Sobbi oba wadde amataaba wadde n'ekintu ekimu basiriise nnyo naye nga yakola kinene nnyo played a big role to ISO muche mutayinza na kumanya nefe ne tutuna n'okusirika era that's why nagambye abavubuka bonna mwewale ebitongole byonna ebikuuma ddembe n'okuddamu okukolagana nabyo ffe batufudde condom they are planning their other issues niyo tumala ofuniramu obuzibu tebakomawo kutuyamba wadde kutubeererawo tewali bonna basirisa kyennamugundi kati so kyola nagambye minisita ayogera bibi bino eby'omu ofiisi bitabo naye byayogera takola ki tabimanyi kyola nsaba nnyo musigale mu parliament oba musigale mu bye mumanyi bino ebimutamanyi mubireke kubanga zo agency zandivuddeyo ne zitukuba ne zitwegaana naye ku lwaki zo tezinavaayo kutukuba wadde twegaana they know okusirika si nsiru naffe okusirika tetuli basiru naye kisukka ne kikulumiriza n'owulira nga weekya tewali wadde ke bawadde baana ba Sobbi wadde gamatikale bannamawulire bavuddewo katugende tukolagane nabo mu kava bannaye nga bitalo naye nga ffe ekitongole tukoze bwe tuti because naffe tetwagala mujje mutuweere mu mawulire musobola obbayamba nga amawulire tegaliiwo naye engeri gye bakipinze mukwati naye ina embeera naffe gyeyongedde okutuwa n'okusala because atubadde tulina meeting nga ffe bakomanda okutuula okusooka okutema empenda n'okutegeka okulonda oba n'okutegekawo ki kyetugenda okuzzaako n'okukwasaganya because byonna bye muzze muwulira bu audio oba butambi abaana bawera ekyo mukireke buba obusungu bukola ki bubeerawo ekyo kya bulijjo kiri nnomo ng'omuntu afiirira ne waba mukazi n'omukuba era obusungu bumubeera bugenda bumuvaamu mpola nga gwamuyambako obusungu okukola ki omumuvaako yes at the point in time olunaku olwaleero family eri going through depression going through kwegamba teri bulungi mwenga abantu muteeseteese mutya okulabika nti mubakumakuma olunaku olwaleero naddala ebigambo ebigendera ddala ku social media ebyo bigambo ebigendera ddala ku social media nange nnyinza obbawaako ekyokulabira geno eri tumwene we yafa byabeerako ne bivaawo
Jeno kyomulago nyinza okuwa abakulu bangi baze bafa mu government bigamba katso ebyo tebitujja ku mulamwa anti tebituyungula zin tujja ku gundi yafa ba ku statics because wentudde wano nange ndi mwonoonyi nawe yandaba n'agenda okukomentinga mwonoonyi nti watuula batya nti mwonoonyi batya era naye alina kyamanyi kye yali akoze nga kibi nga tekituukagana na ku mutindo so kati buli omu mwonoonyi mu ngeri ye siyinza kukusalira musango Katonda yasinga okumanya okusinziira ku kikolimo ky'okoze oba ekibi ky'okoze ezaawukana ne 10 commandments so kati Katonda yasinga omanya gundi ngenda kuwokya bwenti oba ngenda kukola bwenti oba gundi ogenda kufa bwoti oba nkuboneza negwe omuntu munnange tosobola kumukangakanga era tosobola kunzijja ku mulamwa gwe mbandiku kasitama nga nfiiridde ku mazima n'obwenkanya n'obutuufu that's why kyenagambye mu ntandikwa ayinza okuba abadde mwonoonyi naye nga repentinga akomewo gye muli mumuddire musoka tusobola mugamba mwana agenda gwe kisajja gwe mwana gwe kinega gwe oli kitemugenda gwe oba oli mubigoba no you come so feel at home so that asobola okuvaamu eri mentality tomanya nti yandizimbyeko ettaffaali because gwe tunuulira bannamawulire bameka ku bungi bwe mwaliko mu maka ga Sobbi eyavaayo nti bankubye ne banzibako essimu naye olowooza bayaga bameka abaali wali obungi bwe baaliko nitirina omu gwe baakuba ne bamubbako essimu kikulaga nti yagezaako okukyusa neeno yennyini gye baali gye baamuttira bwemuddamu ne mufuna obutambi waliwo gwe baali bakubye embooko za disciplinary ng'asiiwuusa empisa mu bwanne ne bamubonererezaayo so kikulaga ki nti naye yali agenda akola ki atereeza n'okulaba nga asika bano batereere bakomewo mu mbeera eziri nnomo. Okay, waliwo ekintu ekirala ekyebuuzibwa ne kigambibwa waliwo ekifaananyi kya Sobbi nga alina yeekubisiza ekifaananyi ng'ali ne Munddu eyo nti omuntu aba atya ne Munddu eyo ate nga tasobola kwekuuma nayo. Uganda kyekyo kye nagambye nti abantu boogera naye n'alaba akantu n'akatambuza n'akugenda nga tamanyi eyo Munddu ejja bweti era abamu abawulirako asijja kigenda nnyo mu details kubanga abamu eyinza obba kyagingisa n'essaawa zino kwa buli omu abadde akyonya naye nga bakyegoba Munddu eyina abasirikale abaali nayo mu kubeera nayo Sobbi n'abagamba mwana kanejjukanyemu kankakwatemu era oli n'agisika n'ajjamu magazini n'amuwanga nkalu just kwekubya kifaananyi yalina mu mmotoka ye ni emmotoka ye zino progress mwe yali era oba ogiraye bulungi ekulaga ali mu ki n'akube n'amukuba bukubi kafaananyi ng'agikutte just that then ante Sobbi si yagipostingayo era ne yagipostinga twamumanya kwa yali kyengira yagenda bukwasimu kaze mpa kusimu mbeko gwonkobera mwana kaze nge Munddu enyumidde eno jimpe mwana kape mwana tokatola kajja kuleeta ebizibu oliwe yakamwe yagenda kasatulating agenda n'akateekayo ng'amwetaddeko ne kasaasaana up to now ninga tabangako na Munddu era Sobbi abadde talina Munddu Abannayuganda gyala bamanye Sobbi okuva lwe yava mu gundi bukyanga akwatagana ne Kaka kwawukana ne Kaka mpaka kutuuka ano n'ekitongole kye tubadde tutambula nakyo ekimu mpaka ssaawa ya leero Sobbi tabeerangako naki na Munddu wadde n'ogyesembereza ng'era nakyo ekintu kye mbadde mukubiriza obutalirana so baadde bamusangidde tabadde hamudi era tabadde nakisi kyonna nga kikwatagana ku Munddu because era omukulu omu kye yasooka okumbuuza jje n'omu bamukubye masasi kubanga aliwo abagamba mazemu g'afande bajambi age bamutemesezza bana mafumu naye tebannamukubako tewaliwo akabonero kalaga nti alina bullet wound awo wennyini awo mu abantu ng'abaali kigamwayo abantu bangi mwe mwabulamu omuntu akwata ka vidiyo konna ku ssimu olutalo olwaliwo for over 1 hour weeruli kyembagambye nti abaana bano abaaliyo oba betutwala we mbakwata obulungi bajja kunnyonnyola mulimu abaagwa ne bakwata bu vidiyo nga bamutuuseeko bamukuba biki naye bonna buli omu ali mu fiya omu yavaayo anze nali wano n'ataasa n'enziruka eno bikwisi naye nga mulimu abakwata ki naye batya nti njaggiwaayo bankwate nti nze suspect oba njaggira bwe nti bali banno ne banzite kati buli omu ali mu fiya ku kyagwawo naye era temwewuunya nnyo nti mu maaso tujja tutuuka anti akatambi kalabike obave kwa mwana atukira ogamba nti nalabyeko gundi kwa abaana babamanye gale zakola ekira za muno si zeeri so kati bwe kito mwebali mu video naye mpola because kiringa ekikangabwa abaliyo bagamba eniringa betubadde tulaba mu firimu bwe kito wekyajja ku kikangabwa kino kye mufunyeyo kya mukulu wammwe okufa oba abatwala wenkusangidde wano oli ku site era emirimu ndabidde ddala okyagitwala mu maaso okyagenda okukola emirimu gino oba ogenda kulabika nti ozikiza ofuna kya gundi enkya n'ensi endala
Emirimu giba mingi, nyinza okuba ne guno naye nga ndi mulunzi, nyinza okuba ne guno naye nga ndika n'abenjo ze mmoloka, nyinza okuba ne guno nga naye nga ekiromvuga boda. So kyekibuzo kye yababuuza nti muŋŋamba ndeka ettaka oba nkole biki, olubuto lwonna alukolera ki, munsalire amagezi. So kitegeeza bwe mbafunawo ekyokulya nja kusigala ngikola, ate kulwaki mba sigikola. So bona yenna bonna nabo kye babagambye nti bajja kusigala bakola, maybe nga gavumenti evuddeyo nti mugireke tugenda bafunira emirimu bwe giti ne bwe giti. Wabula nze kye ndabanga solution, emirimu tegwandibadde mubi, naye gavumenti bakendeeze ku bbanga abalamuzi lye batwala nga bawuliriza ensonga z'amataka, because Sobbi si asoose okufiira mu scandals ez'amataka bangi ne be tutamanye essaawa yaliyo nga tatuuka ku kitiibwa kya Sobbi oba celebrity naye ng'afudde essaawa zino because teri amumanyi ne biggwereyo ne baziikeyo. So okulisa emisango ku poliisi okwekobaana mu bimenyi bw'amateeka obw'amataka, okukandaalaliza omusango nga tebagusala mu kkooti. Kyolaba abagagga abo basikirizibwa ne bajja ne bagakampangise bano bankuumire ku ttaka n'okubeerako n'abasasula. So kimu ku bintu byendaba nti gavumenti byanditunduddemu, okutendeka obulungi ensonga z'ettaka ne bazikwata ku sipiidi ekika ekya waggulu, n'abalamuzi okuba nga boogera nabo ne banguya emisango gy'ettaka, oba okuteekawo terms and gundi ez'amaanyi nnyo ku ttaka nga ziri protecting enjuyi zombi we ziba ziri mu kulwanagana okulaba nga tuwonya abantu baffe okufiirwa obulamu. Kyendowooza gavumenti kyeyinza okukola. Mmwe ng'ekibiina essaawa zino kye mutwala kubanga omukulembeze waba avudde mu ggwanga, either waba agenze for national importance abaako omusikira oba that is vice president oba speaker na taking over, mmwe kati mugenda kukola mutya essaawa zino ng'ekibiina obukulembeze bwammwe? Bannakigwanyizi bangi era tulina n'amasimu age twafunye abamu batandise okwetuuma. Okwetuuma buli omu yeetuume, teri amuganye, naye ate ffe toyinza tuwa byatujja ku mulamwa. Tuli bakkakkamu tukkakkanye era tugenda kutegeeza eggwanga nga tutudde n'okubayita olusi nti ono agenda kuba atwala kino, ono agenda kuba atambulira ku kino, ono agenda kuba akola bw'atyo, ono gwe tulonze mu bigere bya Lord Mayor atwala ekyoba Lord Mayor, ono yagenda okutwala ekibiina ng'atambula bw'ati, ono yagenda okudda mu section bw'etti tugenda kuba tubategeeza openly okutambula. Naye ate ffe bino bye tugenda okulonda tebikwatagana na famire. Famire eri yokka era famire egina eddembe egenda kwerondera omusika waayo asikidde Sobbi gwe banaafundika nga famire, naye gino giba mirimu oba eno kiba ofiisi ebadde eddukanyizibwa. So ye ejja kwerondera era tujja kulonda tutuule ani agenda okuduumira ekibinja bw'ekitibaani n'okukanya n'okuteekawo amateeka. So kitegeeza Sobbi si asoose si asembye, wajja kuba wabala ekibiina kiba kirina okusigala nga kitambula kubanga olaba nti obumenyi bw'amateeka bubadde ku ladder eya wansi. For example nga lwe yabagamba muli bulungi Christmas eri muntu n'omu agenda kukola ki kubabba era tewaliyo babbibwa nnyo bali awo. So kati ebyo nabyo tugezaako nti wadde bino kyabaddewo twewala obumenyi bw'amateeka okuddamu ate okuwanika emitima gy'Abannayuganda. Twagala gikkakkane, kino kijja kuyitawo kiveewo, embeera edde mu nteekwa tuddemu nno male nga bwe kyabadde kibaawo. Mukama we yageze tetuyinza kuwakanya nteekateeka, kyaba yageze toyinza kyola Sobbi agamba toyinza kwongezayo kufa kwange ate toyinza kukendeeza. So kati ekyo Mukama kye yageze teri ali waggulu. Kasita essaawayo kangambe essaawayo ng'etuuse eba etuuse. Olunaku olwaleero essaawa zino amannya mubeera n'amangi okuva ku 001 zino enamba ani azisatisfying n'agamba kati enamba okutandikira ku 001 yiyo era kyetaagisa ki omuntu okufuna enamba ezo? Essaawa ya leero osobola okweyita Swaziniga. Igwe osobola okweyita Swaziniga. Naye weeyita Swaziniga naye muli owulira kye neeyise ddala kinzigyamu. Buli mwana yeetuuma kye yeetuuma. Naye tukikkooneramu batya nti ojja kyeta tugaana kikuyita tukuyita James. Because tulaba tekikusaana. So buli gw'olaba yeeyita kyeyita mweno group ate abaana ne bakimukazaako aba akikoleredde. Nga onogamba nti ono ye General gundi ono ye Kapiteeni gundi aba alikoleredde ddala. So tebava buvyeri n'akyeyita naffe ne tukimukazaako tekisoboka. Aba akikoleredde. So agenda okyeyita awulira nga kyekyo kyali ng'akikoleredde. Naffe ne tukikonamu stamp ne tukiwagira. Gwe ng'omuntu asinze okulwa ne Sobbi, bintu ki ebyenjawulo by'oyinza okukarakitarayizinga ku Sobbi oba n'ogamba Sobbi abadde muntu bw'ati abantu kye ba misconcepting oba kye balowooza kitali kituufu? Sobbi omuntu gwe mbadde mmanyi nga kigambo kumulimba kimulwaza. Kigambo kumulimba era ekibadde kituyombye nnyo nga buli osanga oyinza n'okulowooza tugenda na kulwana. Mwana si bulimo n'atabukanye ekyo kyo ndowooza no wiiki esembyeyo eno mwe yafiiridde naye eri era twayawukanye tuyombyemu nti nalwe namulimba ng'alina okujja bamukuba obufaanani wa passport size
nesitabeerawo mu budde era n'ayomba nnyo so kinyinza okumujjukirako muntu abadde waggezako okukwata budde ate muntu abadde tayagala kumulimba then n'ekirala Sobbi omuntu abadde ayinza okukansolinga naddala nze kubanga ndudde nnyo naye oba nomugamba mwana maka gange waliwo kino bulabula nakansolinga oba nomugamba mwana Sobbi nfunemu kadiruka kati kankyankalanya akaleke oba kakole booti ekyabadde gulako omulaba ng'omuyayi naye nga watuuka mu kyobuntu okukuwabula oba okukansolinga awo tewali amusinga kunze then n'ekirala ekyo ekyokuyomba nga mulimba nnyo mbadde sikwata budde bye tuba tukkanyiza eva mba leeti oba olumu n'aba leeti olumu ng'era tuyomba ne mugamba naye mwana nkimanyi ogenda yomba toyomba ng'oluusi waba abaali leeti nawe n'omukubira wakwataga boyi toyomba bulime toyomba tuukira ku nsonga oli leeti n'ekirala salako enviiri interview ezimu gyako enviiri n'okendeeza ebirevulevu enviiri zino okuva dreads we twali tusaba nga zisamalade gwazzaamu transacting okudda mu mbeera alina interview gye yajja n'akola ne tudduka ne tugula mangu akakofiira ke yateekako alina ku TVM namugamba jugule oguddako sikwagala na biraaso oba olina ebiraaso ba road mayor bukole ki nanga sikyayagala kati ndi road mayor n'azikendeeza nze kirala kyanamugamba kati nkwagala mu gentle nigga aba oyambalirako kooti interview you have to become decent mu bantu nze nembeera shabi naye gwe you be decent so ng'omulaba atandise okukalatagiza nti abeera smart yes abadde smart naye smart etambulira ku kitu kyayagala otambuliramu seno smart ey'abaniga bwatu abadde atambulanga gwe nga nfanfe wa Sobbi olunaku olwaleero kigambibwa tewaziise ate kyaliiwo lwaki tewaziise omukwano gwe abadde nfanfe Sobbi olunaku lwe yafa era wano wetuli wennyini wenafunira amawulire nti Sobbi afudde wano wetuli essimu yasooka nagifunira nyimiridde wali ku kiri ekifunvu owaayi oliwa nemugamba ndi eno Sobbi waaba mulamu ali bubi nnyo tajja kusulawo twaliri naawe kati mbyogera wano eno the same time onyiga essimu nkwene endala kwanza musimu mangi gaagano gonna agayina oli naŋŋamba wa Sobbi nemugamba olimba kati we yavaako waliwo gwe neekakasa nga tasobola kunnima nga yakavaako n'akuba naŋŋamba oliwa kazeyi mufu nemugamba watwaliri nawe ne gundi avako wano waliwo omu mu bakulu ali mu security eyambikira yasookera ddala nali wano naŋŋamba oli mufu nemugamba kati ono we yayogera nenga musajja tabanga afudde mmwe kujja essimu nkuba simu nevuga nekutukako lumu ine nga tekisoboka nembako nenkuba kuza Sobbi zonna nendala client yabadde afunye nga zonna teziriiko neŋŋamba eno yakajimpa yaŋŋambye sigigaba kulwaki teriiko awo kwekutandika omutima okukolaki okwewanika mba nyambuka akasozi nziramu nfuna essimu endala neŋŋamba musajja nalabika afudde bannamawulire ne batandika gwe ng'omwogezi ffe twagala kulanga ne bagamba muli baddembe okulanga naye singa abeera mulamu sikiriimu naye wemma mwagala sobola bagana kale yangu yokonfaminge manyanguwa nenakyali wange eyo Sobbi gy'abeera gye nasomera kwa nasomera Bukandula ne mukana nga tuwulidde wali omuntu gwe batidde mu gundi naye wawanvu nnyo naye mbagamba afudde tetumanyi ani manyi oli ankubira omu ku baasooka wano okubiri naŋŋamba agenda ku WhatsApp omusajja kituufu mufu nemugenda ku bifaananyi nembiraba nentandika okulangira eggwanga ate netuwulira nti bamutwala Gombe n'abakulu b'ennaku ne bagamba tubeegayidde kale katumutwale mu kitiibwa ekisemba kye tuba tumuwanga ekirabo nenteekamu amaanyi agasoboka gonna omujjeeri nga tuyitira mu security agencies ezimu ne bamutuleetera ku mokyale yaawa ye mulago yatuuka kiro around ssaawa nga 7:08 ku 6 era olwatuuka ne tukonfaminga ndi atuuse nabe twakolagana nabo ku mokyale natugamba kituufu tumulina ne mbagamba kale awo neŋŋende waka nenaaba sebakana kwebakana naabirawo nenyambalayo nenyambala jaketi mba ntuuka nensanga bakyali bange abamu mu kibaala ekimu nga nabo bakumya olumbe lwabwe netwogerayogera nga twala obudde zagenda okuwona ssaawa 10:11 nga twatuuse dda ku mokyale tutuuka olwokubanga tetwasooka cooperatinga nawaka abewaka nga nabo basindisa ettiimu yabwe ku mokyale ate naffe tuzze ku lwaffe kati so nga tetwemanyi Sobbi abadde muntu nnyo akweka privacy kwegamba abantu yes so batono bemmanyi ne besitamanyi kwanza kati maana ba Sobbi omuwala gwe bayita Niita gwe mmanyi ono yabadde ayogera ku mawulire Niita waliwo Niita oyo yali yabikidde gwe mmanyi ate yammanyi kuva mu base 1 then waliwo n'obwana obulala obulinga obulenzerenze obuto obwo si bakulu nnyo abo baana nga basatu bana ku bana Sobbi mbadde mmanyi saabasigadde mbadde samanyi nga ŋŋamba bagambe ne bakyala biyinza okuŋŋamba nabo sibamanyi era abasinga nabategedde
nga tumaze awo nga ngenzeyo waka ku maiti naye nga aba akunyumiza story okusinga Nalongo abadde asinga okwogerako ennyo waka olumu nga twogera ne Nalongo nga twogera ku masimu naye naye mbadde simanyi physical nti eki n'abamu nga baagala okumanya physical naye nga nabo tebamanyi ne bawulira sebulime ku mbeera gye nali ntadde mu Sobbi so bwe bityo naye nga yabadde nnyo omuntu akweka privacy ye eya family owangadde ne Sobbi obadde tutuukanko wuwe uwe nga nyingira nga wenjagala Isa wabiri munya mulikuwa nasembayo kujjukira nga ngenza mu gym ne mujeregamu awo namuga gwe Sobbi nkukuba panche muno wanda bukafe kimubwenda natokuba olwali ne olumuno twagenda ne mutebi nakola interview mu garden nene ona ye mbadde nsibayo kwanga kujja kwano asembeddeyo ngambe ennyumba yonna najimenya ndi mu jizimba buto jangu tugende tuliye ku nkokola ne ennyumba jenzi manga Lord Mayor so chawadda nemera kwa nzija nga yo mulimba nzija nenga ndi busy bwento so tutambudde mu life fest nyingi nnyo yo omuntu abadde atakkiriza mu kujajamya sente ng'ate netayinza kuwa magezi kujajamya bula ntasobola okuwabula how to keep it omuntu abadde ankubiriza zimba tofanoleka obwana bweru ebintu tuwe bitebibozibozi ng'abaniga oba ng'abantu nga kuwabula naye n'omuwabula oba olumu n'akola omusana ga boy nakakubye right kyabadde seebeera nkoze ntya namuga Sobbi nabigaana ne tulumba bakubye ne tuba compensating awo nga omanyi omuntu kasongwira kalita kamuvaamu ki mangu nnyo olumu waliwo ne instance yamugwako ku Freedom City naga mwana nakenkubye naye bategedde nti nze kakubye olwi nga mpulira kanjiridde omwenge nkagamba namuga Sobbi era family ne abantu omuvubuka yali ava South Africa netumukakkanya netubimalira awo namusasula so kale bibadde bibeera mu life fest okonoona n'okubeera bwe bitungo era omuntu ng'abaddemu akantu kali aka animal kaba tekamuvaamu mangu tujja tukola mpola rehabilitate okuba nga tumukomyawo statement esinza okukwatirira ddala abantu ku mugundi okubeera nga Sobbi yali omu ku bantu abagambibwa okubeera nga yali agenda kulabika nti ajjawo Kyagulanyi ekintu ekyo gwe ng'omuntu kikuyisa kitya engeri gy'obadde close naye n'okubeera nga musharinga bingi naye kati nze weba ngamba mbu Sobbi yali agenda kutta Kyagulanyi Sobbi Kyagulanyi yali kasese nonso kati olunaku lwe bagamba mbu Sobbi agenda kutta Kyagulanyi ffe twali nakawa kuva ku makya mpaka budde bwe buti nsobola okubawa abantu abalumiriza ekyo ekintu bawera ekikumi kubanga twali tubafunidde contract yali mu ISO ng'egiwadde abantu ba bulijjo negamba affe tuli basirikale eyo wadde omusala gubaawo ne nammwe katubaweeyo kano ka contract mukakole so ka contract ako kaali k'amazzi National Sewage Water Corporation ne bagitwala mu ISO nga bacomplaininga nti babba amazzi ne batuwa ttende ffe tugikwasaganye zezimu kye nabagambye nti diru nyingi nnyo ezibeera mu security si zonna security ezikola ezimu ekolako saabu mu civilian okuziyamba okufuna amangu information obeggulire kyola sijja zigenda mu nnyo nyingi kyolaba abantu abamu mbaleka ne boogera byebasanze nga minisita oli byatamanyi naye naagira kati oba owewakana tulina ka video nga Sobbi bamuwadde double cabin n'owa UPDF abaali ababiri abatali omu nga bamukuuma baali bamukuumira ki kyengamba abantu abamu mwogere bitone bimu temubimanyi kubanga ojja kwogera ennyo ninga byowakaniramu byokubiramu enduulu ndere tobimanyi fe ababimanyi we tuli tusirise kati gwe oba ofaaki naffe ebigambo ebimunzi kyolaba bwedda mbiraba ku social media mbiraba bagira n'omulekano ga bambi ono nerererere bambi ninga olumu mbaamu abajja nga atuuka ku nsonga kyayogera nga kituufu ante naabula naava ku mulamwa so kati ebintu ebimu mbireka bulesi because ekyo kyekimu nga kitata kye yabagamba mama wa kitata naavayo n'agamba mwana wange yagamba akolera abanene abadde alina abanene bakolera mu gavumenti oli mama bateyenyumya bateyesoma kyagamba kituufu omwana aba yakimugamba ate ng'era we kiba kiri naye lwakubanga tetumanyi kulwaki gavumenti evuddeeyo ku nsonga ezimu nga ffe wadde tetubeera abakozi nti tulina permanent empapula zaabwe ezo za permanent work oba biki n'ebintu ebimu babeemu ke bavaayo nabo baddemu ak'obuntu because omuntu aba abakoledde Sobbi alina ebintu bingi bye yali abayambyeko ne bavumbula nga threat zijja naye ne bazitangira nga tezituuse etali emu oba bbiri naddala ez'amaanyi yes gundi olunaku olwaleero otunuulira ku scene byonna n'ebyogerebwa statement ezikoleddwa okusinziira scene eno we yali njagala okumanya gwe ng'omuntu woanalyzinga engeri Sobbi gye yafuddemu olowooza kikweyo embeera okusinziira ku statements zonna ezidevelopings ngenda kuwa ensonga bbiri
saagenda kuziika Sobbi. Lwaki saagenda kuziika Sobbi? Mu security bantataaganya. Tugenda ku mochale tutuuka okujjayo Sobbi. Nina statement gye nakola ku radio mbagiyita success nga nakamala okwogera. Naye nakamala okwogera nina ekigambo kye nayogera. Ovuiki nga nte police kye yali ekozesezza kyekyo kyekituufu kyali kikyamu. Nengezaako okukuba mu butiki obwo. Nimutufunye essimu okuva waggulu batugamba tetubawa mulambo. Can you imagine? Ngati byonna biwedde kwa twakira ne batugamba amasannyalaze gavuddeko bayotuka ssaawa 4 ku 5 ajja kuba awedde musobole okumutwala nga tumuteeseteese. Ante mu ssaawa zituuka otuwa maiti ne muluka zize zonna tumunone mbu bamutumye mugende ku CID edukota mufune olupapula. Olwo empapula ze mulina okufuna tubawona tabadde muntu wa bulijjo ng'abantu ba bulijjo ayinamu ekyenjawulo. Ne tubagamba kati ebyenjawulo bikyayamba ono mufu kati tutegeerera mutegeerera asule oba tumuziike oba nimugaba tumubalekeremu musoke mubeereko naye ennaku kwa mulabika ne tuteekawo ko ku mbeera beeraawo ne mbaka amasimu ge nakuba mu bakulu abamu ate oda n'ekyuka ne bamutuwa. Mu sekendi y'emu tugenda ku funeral service emu gye bayita Sapoba oba Sapomba oba eya funeral service eri Mawanda Road ne bamutukolerako ne tumutwale waka. Tuuka ewaka owa Sobbi bamuyingiza bena biwedde tubeerawo butuuka olw'eggulo mbagamba akangendeko kewaka naabeko ne musibula niita ne Commander 001 waliwo n'omulala eyajja oluvannyuma bukyali waffe. Ne bangamba yikola kyo genda naabeko nkomaawo kati waliwo abamu abankubira abaami ne bambuuza wooli ne mbagamba naakavaawo naye waliyo abaliyo mubakwasaganye navaawo koleti so nga naabamukko n'okwetereza nfune bye mba neyambira dda kwa twali manyi we ngenda sidda tugenda wa mba ntuuka ebweru nfulumaawo waliwo abajja bemmanyi agency emu nangamba asooka ojje tulina ebibuzo bye tukubuuza ebitonotono ate munaye we nagenda nabo nadda twawulidde mwagala genda nte kutandika lutalo obutambi tubulaba mwagala nte genda kutandika lutalo lulala n'abanakyalo gye mugenda okuziika ate waliwo ebibinja ebyeweera byagala kulumba byeri gye yafiiridde ekituufu kyeki ne babaako akatambi ka audio ke bapulay kali mu ddoboozi lyange naye ate nze mbapuleyingira eddoboozi lye nayogedde lyawukana nerino lye bakola ki ninga lyange nisimanyi how they had baali editinga batya ate ne bateekamu ebigambo by'obusagwa so kati nabo ne kibasobera kwana bapulanoga nene omanyi tetukuyisizza bubi naye oyinza obutaziikaani Sobbi olw'embeera tweraliikiriddemu ekiyinza okutuukawo batugambye abantu bali baleka bawuliriramu gwe essaawa zino embaga bannange tuli abaduumira bwe bati nabwe bati naye tewaliwo omuntu yakoze kino tekisoboka neererere era ne mbako be nakubira awo emmoloka z'okuziika nayogerako ne Sakka alikawo empe naŋŋamba nange ndi waka naye baba Sobbi baraka bagenze dda nnaaba naye waliwo aŋŋambye waliwo bbaasi nga 2 olwo nga ziringa mu ssaawa 2-3 nga ndowooza bayinza n'okuntanziruka mangu ngende nekole ki neyunoziika ne nkubirako ne Komanda Okero naŋŋamba ndi mu kisenyu ndi mu kunaaba naye nze genda na piki sigenze na mmoloka zaabwe ye avuga piki nemugamba mwana nindaamu ne nyangu wandi wano okakana bannemesa navaayo ssaawa zaalinga 8 ku 9 awo we banta kati nga n'oba oyagala olwo nino otwala Sobbi muzika kulokusatu nga n'oba oyagala nnyo tosobola genda kukola ki kuziika kale ojasanga obudde bukoze eki naye be nali nyumya nabo ku ssimu embeera eri bweti tugenda tulituusa ku kino mpaka awo okutuuka le bamumaliriza era ne bakomawo so n'abaana ewaka embeera gye balimu era nga ogimanyi nyiike kati saa zino beetaaga kyakulya tefuna kutuuka ku ssaawa y'okusoma twetaaga kyakulya ekibabeeza wadde nga bwe tulaba nyinza okwebaza Haamu omugagga tweyanziza buli kimu kyatukoledde ne muganda Haamu Yasiini n'omugagga yapangisa Sobbi n'abantu abamu bakinnoomu abaze balina engeri gye bakwataganamu ne famire kubanga abakyala badde n'abangi si bonna nti bamumaka naye gwe kyosobodde okuwa omukyala yenna gw'omanyi oba omwana wa Sobbi yenna gwemanyi wadde nkumanyi sikumanyi Mukama akuddizeewo kyonna kyosinga okwagala n'okkuwa kyonna si nti amabugo gawenze ago gaye baana ba Sobbi oba wali era kyolaba nti mu tayimu y'amabugo etwatuuka twali tuyisiza ekibi etteeka buli awo obuyambi nga tusazeewo ennamba gy'abaabuwa buyitira ku nnamba ya mwana wa Sobbi oyo omuwala niita waliwo n'omukyala omulala so that butuukire direct muli omanyi bino ebintu by'amabugo bizibu abantu bakyuka ku last moment osobola omuwa ssente z'omuntu ezirina otuyamba nti ate tugenda tuguleyo kasukaali tutabule mu buugi naayita emmanju kati okwewala okukemebwa n'okwewala okusikiriza kwanjukira ababanda baali bangi nga buli omu zaagizeeko dda ngayinza okukola ekitasaana yes essaawa zino ng'omwogezi w'ekibiina ki ekiddako kukisingiziira ku nteekateeka z'ekibiina ssaawa zino nti tubadde tusuubira
Wetubadde tutandise kutegeka kutuula nkya tusalewo ekisembayo bifa kuyingira mu nnaku enkulu tusuubira okubanga Boxing Day akaggwa bweti okutuuza press conference ne tukuba akalulu oba okusalawo ne tusoma nti no gwe tulonze be basinde be bagenda okuddukanya kino ono yagenda okujja ku kino na kino enkya wekibadde kisobose after Boxing Day kigenda kuba era tujja kuyita bannamawulire conference egenda kubaawo yonna n'eggaali zonna okukuba akalulu mu ddembe si mu bumenyi bw'amateeka. Yes. Anga abantu bemukulembera bemutwala nabo bano okusinziira enjogera ya leero eggaali gye mutukulembera bo bali mu mbeera kira balowooza kigwenga omwogezi w'ekibiina. Buli omu alina negative we, that's why nagambye teweewuunya nnyo ng'osanze omuntu akola ekitasaana essaawa zino because bakyalina obusungu naye era mu ekyo wadde bakyalina obusungu buli omu kyakola kijja mubeera accountable ntegeeza kyajjasibwa eggwanga lirina amateeka lirina ne constitution bajja basiba bameeni bakabulaza bakagaayi bonna mbasaba tubeere bakkamu ekyo nakibagambye nzimanyi ntambulira nnyo mu kintu ky'eddembe n'amateeka okwewala tujja funa kye twetaaga naye anaamenya etteeka ali ku lulwe era bajja musiba ku lulwe era ajja kufeesinga constituency ku lulwe maybe nga tuza ne tugamba wano obaani tayitawo yenna ayitawo tumukuba oba kyonna kye baba mukoze kibeera mu tteeka nga ne tugenda mu mateeka tukusinga ne right now nsaba buli omu abeere kamba meeni bakabulaza tubeere bakkakkamu tuyite mu ggandaalo kiba olina kyosobola okuyamba ku ggwanga lino ba security ba gavumenti giyambe abantu bayite mu nnaku enkulu nga tebafunye buzibu tebalumiziddwa naawe weekuume because katwagala ddembe twagala mirembe tugenda kutandika okuteekawo ttiimu y'abaloyo okutandika okudimandinga poliisi twagala report enfa ya Sobbi yes ffe tumanyi era twalaba n'abaalaba baalaba ne bu video naye kati ffe sifa abakolera security poliisi tugibanja alipoota ku nnambiro egituwe yafa atya kyajja kitya omugage yapangisa eri gurupu yajja n'etemaatema aliwa abantu be yapangisa baliwa batunnyonnyole mu ggaali kwasi yonna nti eggaali y'abantu 100 yatta Sobbi era mujja kuvaamu nga 4-5-6 yes abaana abali eno babamanyi era batandise obboogera amannya naye ffe twogera tuyambako poliisi yangu ekwate tugende mu kkooti tuli wiringi okukola kyonna kyekyo kye tuyinza omusasuliramu okufuna obwenkanya oba okufuna abaakola ekyo baveeyo ensi bamanye bagende bavunaanwe yesu oba mulamuzi anaagusala nti Sobbi ali mu bukyamu omuntu ono yejjeerezeddwa ekisokka era etteeka lye balisazeewo naye fe awo tuba tukirekedde mukama ki Katonda era poliisi ripooti weneeba egibuze ng'egaanye tubirekedde mukama Katonda yalisalawo kubanga era ne banaamukwata oba ne tunaamuteeka mu mbuga oba ne bamuta oba ne bamusiba takyazuukuka takyakomawo so kati ffe tuba tujagamba kooti y'oku nsi tugitadde ffe tubikwasiza kooti y'omu ggulu. Gwenga omuntu naddala ayogerera ku sayidi eyo gy'oliko abantu bagamba ki mu festive season nga tumaliriza? Njagala baawula ebintu bino wammanga tuzaala mubiri tuzaala myoyo tuzaala myoyo yes mibiri wamma naye tetuzaala myoyo so kinjogedde ekyo mulimu eggaali za njawulo mulimu eggaali nga za Sobbi mulimu eggaali nga ya Sebulime mujja kubaamu eggaali nga ya Gundi mu bufunze ki kyenyinza bagamba tobeera mulagajjavu ku ssimu yo tobeera mulagajjavu ku necklace yo kyonna battivyo oba nnyumba gale ennyumba yo bulungi gwe security gwetandikira ani ebyokulinda bitandikira ku gwe nga tebinnaba kutandikira ku muntu mulala so tubasaamu eno festival season ndoza mulaba ekyabadde koolo nga abantu bava eggaali ziva wa president kye bakoze okuva ku Afirika naawo wonna bajja bapepeta Jinja Road lweyo ng'abeera bweze eno yonna ku mukwano abalozezzaako bakirozezza so security gyeri naye nze nkibakakasa temala mulimu obufunda poliisi mwetayita omwana ajja kwebakira mu bufunze tambula ng'ogaludde kyentegeeza weegendereze wammanga weegendereze ng'otambula by'otambula nabyo weegendereze essaawa weegendereze enzikiza olaba ng'otidde wantu linnya booda ate booda gy'oteesiga togirinnya linnya gye weesiga olaba ng'olina emmoloka tambuza emmoloka kwakyoleka emmoloka mb'osevinga nnyo mu festival eno ate olinnye bakkubire wali pavers oba ofe oba ekintu kyaso mu bufunze kwegamba weekuume azini gavumenti kekuume nga naye weekola ki weekuuma sintu buli nsonda yonna eneegigiramu ekyo tukibagamba because nfe oluwe baali batuwadde okukuuma iso ffe tulina statics ze twayitiramu okukuuma ze tumanyi nti kubanga amaanyi bo baagateeka mu kibuga naye ffe amaanyi tugamanyi gabeera bbali wa kibuga because eggaali zonna
zidda bbali wa kibuga zibalinda muvayo mutamiddi mugiraki ne mu kibuga si nnyo ng'eno mukazikiza museka kuba mu bbali y'ekibuga anti nze mbabuulira statics zenze ndaba mu maaso by'engeri gye batambulamu nga bakuuma mu iso baakiraba era ne gavumenti neevaayo negamba terabanga Easter ng'eno ennungi tewaliyo crime rate yali wansi poliisi yakyogera era neemukaza so tetwewaana oba tetwesoma oba seesoma mbagamba kimmanyi nekyensuubira ekiyinza okwapeninga temuddeeyo nti poliisi eyogedde gireke eyogere naye yo weekomye gwe tandikiraawo nkubuulira alaali si kanga wabula nkubuulira kisoboka nakigenda kubaawo oba ekiyinza okubaawo so mu bufunze tolajjagalira bulamu bwo tolagajjalira property zo gavumenti weekomye ba poliisi weekomye gweyongerezaako bwongereza osobole okutayitinga ebintu byo yes tweyanza nnyo tweyanzeeke webali kusharingako naffe we tunaaba tulina kye twetaaze tujja kwongera okunoonyaamu tewali buzibu mukama akuume mukama abagondeze byonna bye mukola asonyiwe ne Sobbi byonna ebyamusobako oba bye yakola mu malala ng'ali malala g'ensi amusonyiwe abaana baabagumye ne bannayuganda abagumye ak'obuntu kakomewo ng'omuntu afudde kituufu tulina obusungu ku bantu abatukola obubi naye kati bannayuganda obusungu nze mulaba bulina ku gavumenti because buli muntu akwatagana ne gavumenti oba akola ne gavumenti oba asemberera abantu abo woofa so kati ebyo tubireke bazadde baffe baganda baffe bannyinaffe tukozese bulungi tukozese bulungi emikutu emigatta abantu kale tugizimbise ebintu ebira kale n'obusungu bubaawo naye tetubulaga nnyo because kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko lubaala embeera nga n'embiro kootadde bwe kiba kiri eno ewooba omuzira baba bakaaba ng'ewaaba omutiitiizi baseka tomanya kiyinza okubuuka accidentally bubu ibana oba accident oba kyonna kisoboka so nsaba busabi tubeereka mu bintu ebimu yes kale commentinga naye tetugenda nnyo so people they are so deep mu bukyamu yes then ekigambibwa nti okuttibwa kwa Sobbi kulimu gavumenti nyinza ogamba mweri nyinza ogamba teriimu so teri ayina bukakafu nti oba mweri naye kukyendabirako ddala nti nze nganze kubanga mumuyina we mukoma ate nze ninawe nsobola okusooka obbalaba waliwo ebimu ku steps zentandise following nga ndaba nte ne gavumenti kyagisusseeko enfa Sobbi gye yakoze eki kugamba nayo tebannakikkiriza nti yafudde kuba emmanyi abakulu ab'amaanyi mu ggwanga lino nga waayogera tosuula munnange nibo bakyewuunya kubanga ku bye tubadde tugenda okukwasaganya mu 2026 n'enteekateeka ze baali batuyise mu kitongole kimu otukunya nga balowooza batulina obuzanyo bwe tuyisaawo ne bukyabasusse ku musajja yafudde atya kikugamba kikyabeewuunyisa how naye all in all nsaba n'oli yatuliddemu olukwe n'agenda n'awa information mu nkambi eri nti Sobbi yakoze bw'ati ne bw'ati nsaba abaniga mwenna oba eggaali zonna temumutuusaako bulabe mu nsi bajjuda Isikaliyoti bakola ki babeera wakutunda abiri gokka kaffeeza so tekitwewuunyisa kubanga y'omu ku baatunda eggulire n'alaga bali nti Sobbi omuwendo gwasigazza guli bwe gutyo ogumuvuddeko genda mu kibuga gwe mungi so guno gusobola okulumba because era bamulumba ssaawa 4 n'eddakiika ziizo ne bamuddamu awo ku ssaawa 5 mu lunaku lwe lumu naye nga waabakuba ne baddayo kati guno ogwaddako bajja nga baki bangi ate ng'ali outnumbered so ebyo ne tubisuubira oba byabeerawo kubanga nti mufe mwalimu abalala bawa enkambi eri information ebyo bibeerawo mu nsi tetubyewuunya nnyo nga tumaliriza waliwo ekibadde kiriwo audio yafuluma ng'agamba ye abadde akimanyi nti bamunoonya kumutta ng'omuntu ekyo kyogerako Kookie ekyo kituufu kati nze kennyini kamwa koogera waliwo olunaku lwe natambula ne Sobbi twali tuva kale Masaka Road tumise Masaka Road naye nga si nnyonnyo eri wano bayitawo batya wano ng'ogenda ebusega naye ng'otandisa Masaka Road waliwo bidrum by'amafuta ebiri wansi naye ng'osigadde oba ogenda Kyengere oba Kitemu whatever waliwo piki ezaali zijja zitugoba naye kati nze ate nvuga Sobbi jjukira ebiseera ebyo twali tetunakugira ng'avuga anywa akikubamu namugamba mwana nze ngenda kussa endabirwamu nangamba ojja kussa wabe waayita waatubale oba basuulemu kabbomu yambusa ki endabirwamu olwo piki ezajja zitugubirira nga ziri piki 3
nga zituvaako emabega mwali muno omusirikale wa UPDF omu gwe sitajja kwatuukiza mannya n'ebiseera byamabegako nnyo nga ne kakka akyali mu ofiisi wezejja nobawo mmoloka ejjange tukubyemu fuulu nga Sobbi takyalaba bulungi mu maaso mu mmoloka omwo twalinamu aba UPDF kwekugamba kwa UPDF kwegamba ngu Sobbi taninga mangu taninga mu kutaninga adde mangu gundi eri mmoloka nessa mangu amataala piki ne ziwugguka mangu ne tuluma ntumuga kwakyo badde okubamu amataala nga eimu atukuba amataala otugira ziri piki so zo ziba zitujjirako ziba ziraba ffe tetulaba bulungi nga tulina okusala agundi ono kwe kugisika mangu ku speed Sobbi eno mmoloka ntugitaayize na wa UPDF n'abasoma mu Munddu n'abakebera naye nga abalaba naga olukole mubaddemu mbireka mujafiira bwereere kati ffe tetwakola twavugamukko katono omu n'avaamu nekyanga tulingiriza emmoloka ate nayo teyagenda yakyuka bukyusi era we yakyukira waliwo aba traffic nekoma ate mu kkola erimu letukola ki neŋŋamba Sobbi agenda ogenda ayita mu waliwo ennateto bayita mu nsuwa ezito bansuwa bagiyita batya kazooni kali omwo ne tusalira omwo mpaka mu Kisenyi n'apaakinga namugaye emmoloka gyesonyiwe kwe kumujja ku mmotoka ze nadda ku mmotoka za gavumenti nga zirimu obukuumi so kati ebintu ebimu kyenkugambye people they say but they don't know what they say omuntu aba atambula ng'atambulira mu kufa but ngani wabagamba you ignore nenga yalaba agenda kufa kubanga muli omuntu nga ennaku ziwedde otandika okwewulira osobola okwewulira so bingi obutego bazayitamu bungi n'ebitongole bimu ate bibaddewo kati these days current nga byagala omotta so bwekiro kiri okay tweyanze ego mwogezi kati okwagaliza ebirungi nga wetukugumya mu mbeera eyo tusobole okulabika nti tweyongera mu maaso amina thank you very much aliko Kookie promotion to the world twongera okukubiza ekintu kimu yongera subscribing and remember to tag and share amanya nedoboosi badde mulala MC Kiye tujja kuba tukongera updates wano ku Kookie promotions for now mubeere bulungi mweraba